Fresh Kid tumumanyi bulungi fenna ngera the main brain behind Fresh Kid bamuyita 14K Bongo nze muyita 14 abamu bamuyita Gumunya lwaki Gumunya and 14K bwego Gumunya 14K 14K mtwalo gumumwe 14 nice nete zali sente zali chi zotera zili wano oli musajja amanyi 14 ezo 14K terabytes ndilako nakolako nayo project ate nga tukyakola endala mpitirivu nnyo tusinze so kumpe mwaka pera katusinze yo bino byo byogera nga nfukamidde nga nkuyimbira mukama nkwegayiridde buli we nfukamira ku mavivi ganga abiri nkusaba nga mpita mu linnya erya batiri webala okumbusa emitego gya sitani situndabya byamasanyalaze nate buli gwe mpitako faani nga nina katonda neiba mugwani Thank you, Kuminanya. Yes, sir. Pasa Elson Mugembe. Babije. Project yali nene. Ne Kuminanya mwana mwe wakunjagala. Like I'm doing your interview but I appreciate you. Munjagala. Tinateleza mwe musivet so yeka. Yali na mwe bira kalaka musivet. Mwe muri ba fighter kubango tolo akatutandika. Okay. Mwe basajja bafa batubereddewo. Okay. 2021 agenda atya sofa yakatandika okay sofa ekikulu kiri kimu muzeyi kasita tuta okay kuba kye tubale tulinze kulonda kwawedde kati wali kye batugamba okay musiko twavuddeyo I know bamalu tuta utandikira kuki gwaliko project bya video yakuba okay yange walinze gitabuti ninze gitabuti munange omanye no business tetwagala kuteka katale nga tebagenda kula I know so je tutundira bakyagaddewo okay naye nga batugambira nti enkya nga tusumulula okay yamma 14 omwaka ogwedde gwa kuyisa gutya generally because 2021 abamu kufe twamukaaba nyumira ngo mpita 14 nyumira Dowe kampita 10. Najumanyira. 14. 2020 mwana yali wakawani. Okay. Kyenyizo kugamba. Okyoma kati tugenda wezo omwaka mulamba ati tukola. I know. Manje kitegeeza muganda wange. So yali mubi. Abasinga tubadde ku ndongo je tukolamu je tulyamu je tukolaki so bajigalla. Atugenda mwaka mulamba 2020 mwaka gwali gwa kangambe gwa bisirani. Okay. Yeah man. 2021 what do you expect? Any expectations for 2021? Ate munange tubadde ne suubi nga tumanyi okulonda sinali ki yawedde. Mwabadde mumanyi mugenda mu nsiko. Musiko twagenzeeyo. Ennaku bazibadde nga 3. Ne mudda. Mu nsiko. Buva panna bona tebukyakola. Vapanna kwe bulisewo. Obusumuluzo. Nyeke yazzeeko. Okay. Olonda kwawedde. Okay. Omukulembeze yevoota kakati ekiddako. Kale, akuminanya nkumanyi one of the best and main talents behind Fresh Kid. Wamne Fresh Daddy in one way or the other. But njagala omulabi akakaseti gwenyogerako da musajja amanyi era kyenyogerako ge mazima. Otwemuko ka freestyle kati ninyo. Either ku mwaka ogwedde oba kuguno mupyo gutandise. Lola ko chimu. Gaba werondere. Lola ko chimuze. Kale guno gutandise kikyosubira like I don't know like freestyle about 2021. Yes sir. Aya, omanyi freestyle zigira hoteli kulinda. Chenkwagala. Aya. Tutandike. 2021 mwana twamuyingidde dda tekyali kulinda kulala n'okulonda kwawedde teri kulonda kulala kati endongo musubire ng'ate empya ndala bulani wako ye ate kati yagejja bulala yaguza n'enziga empya ddala eri ku UBF tegeeza ubafa kati nno mwenna abateesi mwenna muli bakufa kubanga bulani wako ye yazze kubatta kati nze 14 Kongo bentandika mbeera saagala kumala babuze bali bentera okubasaako n'okusabula 2021 ye mwana gwe